Naam, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mpozi twebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa omukisa ogw'okuba abalamu. Yes, bwe kityo. Mu sharia y'Obusiraamu tugamba nti obulamu kisingako okufa. Yes, sir. Bw'oba omulongoofu n'oba omulamu obeera ofuna chance okwongera ku mutindo gw'ejjanaayo. No. Bw'oba omwononefu ng'okyali mulamu obeera ne chance ya tawuba. Kitegeeza nti buli ddakiika gy'omala ku nsi whether oli mulongoofu oba oli mwononefu ebeera esingako okuba ng'ofudde. Yes, sir. So n'olwekyo kikulu nnyo okubanga omuntu oli mulamu n'okozesa obudde obwo mu ngeri ddala ekuzimba. Kati ensonga eno eya communication. Yes, sir. Adde nkolako ka research wano nga bo balaga nti ekintu kya communication kino n'abaana tekiva buvyeri mu bbanga ne kigwawo. Kitandikira yiri eri ng'omwana yakazaalibwa. Okay. Kubanga olumu tukola mistake eyo, oli mu kunoonya ssente biki, omwana to interactinga nnyo naye nga muto. Kati omerukira eno ng'amaze okufuuka teenager. Olwo bakuwooninze ng'omwana bw'ayinza okutabukako. Kati lwojja ne programs ze za communication naye nga already window wagifiirwa wali ng'omwana akyali muto. Kiraba. Yes, sir. Kati n'olwekyo abantu tulina okwegendereza tugezeeko okuzimba bondi eyo y'omwana okwogera naye ng'omwana akyali ki? Akyali muto. No. Imagine abakugu wano bakulaga nti communication etandikira ddala ng'omwana tanaana kuyiga wadde na kwogera, in fact nga yakazaalibwa akyalaba bulabi bintu. Kati ekisooka Allah ye yawa abaana abo engeri gye bakommunicatingamu nga tebanaakutanka kwogera. Era abakugu abamusewo basobola balaga nti abaana abo balina olulimi lwabwe lwe lumu mu nsi yonna. Omwana omufirika bw'aba complaininga nti ebbugumu limusumbuwa ayogera ebigambo bifaananamu n'eby'omu European n'eby'omu Asia. Olulimi lwabwe lwe lumu. Mu baana? Mu bato bennyini bali abaakazaalibwa. Okay. Balina engeri gye balagamu ki? Era oli yalaga ne ka vidiyo nga wallahi nga kituufu ng'abaana abo sound gye bakola across mu continents ez'enjawulo nga y'emu. Because bavaamu ne bakyuka olwo batandise okuba nga aboogera. Of course sound ne zitandika okugoberera ennimi zaabwe naye. Yes, sir. Kati wano batulaga nti omwana ono bw'aba ng'akyali muto nnyo weetaaga buli ka sound k'akola bw'oba osobodde okategeera n'orespondingirawo nga bukyali. Kubanga jjukira omwana ono si yeeyeewa kapasite okwogera ebigambo ebyo, Allah yagimuwa. Era ye mu bwongo bwe abeera amanyi nti bwe nkola sawundi eno bagenda kujja banzigye mu kizibu kye ndimu, either enjala emuluma oba ebbugumu limutawaanya. Yes, sir. Oba obunyogovu oba engoye embisi. So ebintu ebyo ebimamalako emirembe babyogera mu language y'emu. Katonda bakubiriza nti ku baana abo abajja emyaka yanguyiriza mangu okutuukiriza omwana ono ekimukomplainingisa. Kati awo abamu we basuubira siteepu nti omwana bw'aba ye mu bwongo bwe obwoyo obw'omwana omuto bumulaga nti bw'okaaba bw'oti bagenda kujja bakuggyemu ebintu ebyo ebikutawaanya. Kati gwe omuzadde n'olwawo omwana ono avaamu n'afuna ekimu ku bibiri. Either avaamu n'alowooza nti ekintu kino kiraga tekikola. Kubanga kati omwana yalowooza akaabye mujje mumukebereko. Bw'atafuna response asobola okukonkuludinga nti actually okukaaba okwo tekugasa. Nti si kyekikolwa ekinanunula.
olw'okuba gw'oluddewo waayo n'omwana agezesa bugezesa tewali yamutuuza n'amugamba nti kati mwana gwe olina kkaaba nga bwoti. Eri instinct Allah gye basomesa nga tebanawadde nakutegeera. Kati gwalwawo okurespondinga ku mwana ono omuleetera confusion n'alowooza n'okulowooza nti kyakola si kituufu, era oyinza n'okesanga omwana alekedde awo okukaaba. Kati omuntu atali sirias olwalowooza simumaze, instead omwana kati abivuddeko. So nga ate ebimu ku bintu bya complainingirako bimukosa. Kati for example omwana omuto obwongo bwe bukula speed n'omubiri gwe. Yes. Kakitegeeza alina okulya okusinga abantu abakulu, kuba gwe omuntu omukulu emmere ekyobula nga tugejja n'agabuto naki emmere ey'omuntu omukulu ebeerawo ng'ekola just services ntono kubanga oba tokyakula. Meaning emmere just erina kubeerawo okumaintaininga bulamu bwo n'okukuwa ku maanyi aganaakutambuza, naye tebeera ng'omwana akula kubanga ye omubiri guba guli mu kulya buli ke baguleetera, kati aba alina okulya nnyo. Kati gwe imagine singa omwana omuteeka mu mbeera n'atuuka n'obivaako ebyokkaaba ng'enjala emuluma, ekyo gwe oyinza okugaa nti kirungi? Tolaba ng'ayinza n'okwekosa kubanga eri reeti kwaliira erina emigaso mu bulamu bwe, akula n'obwongo bukula. So bw'abeera ng'ali starved ojja kwesanga ng'obwongo tebukoze ki? Tebukoze bulungi. Ekyokubiri, omwana oyo bwe tuba tucommunicatinga naye, bakugamba ocommunicatinga naye nga mu foomu ya nnyimba obanga ayimba. So toyogera naye just ng'ayogera n'omuntu omukulu, kubanga melody eyo process y'okuba ng'ayimba nyangu nnyo okwatractinga attention yo n'omwana compared ku bigambo, kuba ebigambo ebanga sound gy'awulira obuwulizaawo, tebeera organized nnyo nga bw'olaba singa omuba ng'amuyimbira ayimba. Imagine kati twogera ku mwana ng'akyalina muto, wiiki emu baakamuzaala, already ekintu kya communication olina okuba nga okoze ki? Okitandikidde awo. Naye kye tugamba ekiri important nnyo, omwana bwe lwakola sayini ng'ogitegedde, moving immediately okituukirize. Kati awo wabeera obuzibu nti many times abaana bano tubalekera abantu betuleese otuyamba kawaka. Kajjukira omuntu ono wamuloodinze emirimu gy'awaka egyo si mitono. Wamugambye alina okusimula ennyumba, wamugambye alina okwoza engoye, wamugambye alina okufumba emmere. Kati gw'olowooza emirimu egyo asobola okugattako okurespondinganga mu budde ku mwana akaaba? Kuyimbira omwana? N'ayimbira omwana gwoza ajja kuteekamu amaanyi ago gonna. So olumu egamba tubeera ng'abalowooza nti tulina okulabirira, kwegamba tulina okugenda tunoonye emaali. Naye olumu kiri kye tulaba, obulwadde bulifu bwe tugezaako okugamba nti gye buva obw'omwana okuba nga tali willing kwogera naawe, olumu buva mu piriyodi eyo. In fact amaka agamu ssebo osanga nga abaana bakaabira meidi oyo ye yabeera nabo, wallahi, kubanga bo Katonda abadizayina kurespondinga ku kintu kibali mu maaso. So kati omwana oyo omuto byebyo bye bakuadvising, of course waliwo ebirala. Kati okuva ku mwaka gumu n'emyaka 3 ate bikyukamu, kojjukira aba atandise okwogerako ebigambo ebitegeerekeka, era awo nawo bakuwa ku magezi. Omwana twogera naye, omwana omutono, yes, gw'olaba nga ateetaaga kwogera naye nti wakuba ye tamanyi kwogera, naye awulira. Era n'okuzimba language skills, era omwana azimba ku byawulira. Kati gwe tolowooza nti wakuba mwana muto nti teweetaaga kwogera naye, bw'obeera oyogera naye, of course oyogera ng'ayogera n'omuntu omukulu, naye oyogera naye mu sentence obutonotono bw'asobola okujjukira, atandika okuzimba ekifaananyi nti abantu boogera. Era ojja kwesanga
ng'omwana awangaalira ewantu wali abantu nga basirikasirika nnyo alwawo okwogera kubanga talina bigambo kwanaazimbira. On the contrary, awangaalira ewantu nga waliwo abantu bangi nga boogerayogera era naye ayogera mangu kubanga ebigambo ebyo aba abiwulira, ono n'ayogera kiri, ono n'ayogera kiri, era weesanga omwana n'abyogeranga naye tebiri coordinated nabyo nga kugamba ye abiwulira nga byogerwa, era finally n'azimba language ki skills. Kati ebyo byonna biba bikwatagana naki n'embeera eno ey'okuzimba communication. Ebyo tubigenzeemu nga twagala okulaga omuzadde nti communication eno gye twogerako tetandika ku muntu akuze. Kati for now tufokasingeko ku ba adolescents. Yes. Adolescent yaliwa? Adolescent ye mwana avubuse, bano batuwadde 12 to 18 years. Mu Busiraamu tugamba nti omwana atuuka mu kye tuyita okukula okusinziira ku kimu ku bibiri. Kati ekisooka nga ffe tukonkuludinga, yes sir, omwana singa aweza emyaka 15 tetufaayo oba alaze sayini za adolescence, ebintu nga omulenzi eddoboozi ne ligejja biki, oba omuwala amabeere biki. Kati bw'aweza 15 ng'ebintu ebyo tebinalabikako, ffe nga tumudeclaringa nti kati afuuse muntu mukulu. So kitegeeza awo emyaka gye gisoose. Yes. Then alternatively asobola okuba nga wa myaka 12 mulenzi naye eddoboozi eryo likyuse. Kati awo tetulinda kiri kya 15, tutwala kino ekya sayini nti omusajja bw'aba alina sayini za adolescence oyo eddoboozi likyuse litandise okubeera eddene. Kati awo tetulinda kya myaka, immediately tukonkulingirawo nti omwana akoze ki? Akuze. So ba adolescent abo olw'okuba ye feezi omuntu wakyukira n'atandika kwegamba okuzimba ekifaananyi ky'omuntu omukulu, awo wali ddenje nnene nnyo era bwe tusaana okuba very careful. Kati wano batulaga amagezi ge batuwa nti buli mwana ayitibwa adolescent abeera ayita mu piriyodi eyo ey'okukyuka. Abadde mwana muto, kati omubiri gwe gutandisa okukola ki? Okukyuka. Ekiraba. Era buli omu piriyodi eyo agiyitamu okululwe mu ngeri ye. Era gwe naawe ng'omuntu omukulu oyinza okujjukira embeera gye wakola ki? Gye walimu. Kati n'olwekyo omwana ono biiti muwala oba mulenzi, of course omuwala ate situation ebeera more dangerous kubanga omubiri gwe ate gukyuka nnyo compared ku mulenzi. Kati tuba tukukubiriza nti weeteeke mu kifaananyi ky'omwana ono omuzadde, omuyambeko mu kutegeera ki ekigenda mu maaso. Of course kati awo culture ate we yatuyambiranga, kati twabijjawo byonna. Yandooza ke kamu ku kavuyo k'olaba. Kati mu cultures ng'ezaffe, kati for example olanga Abaganda bo kye baakolanga, omwana oyo ono maama we si yamubangula n'okumuyamba okutegeera ekigenda mu maaso, kubanga maama sinsa awangala nnyo n'omwana ono ayinza okufuna ensonyi n'atya okumugamba ebintu. Kati kye baakolanga wamutwala wani owa mama omulala, wasengaawe, kubanga senga ye talina kyanaatya. Ye papasi y'abasenga. Kati okukoze ffe ennaku zino tubizanyira mu katemba, abantu bamanyi n'okugula basenga. Kituufu. Kati papasi ya senga oyo baalinga bamutaddewo kukola ki? Kuyamba mwana ono ategeere ekigenda mu maaso n'omuntu nga talina nnyo nsonyi z'agenda kuteekawo, kubanga ekiba kisuubirwa nti togenda kuwangala na senga oyo all the time. Kati aba agenza alinga nga trainer. Kati ayamba omwana oyo okumunnyonnyola biki ebigenda mu maaso ku mubiri gwe, era n'omuwooninga ku bimu ku bintu by'alina okwefuga obwefuzi. Kubanga bamirinze nkuwulira nti abaana abawala bangi nnyo bagwa mu mbeera ezibaleetera obuzibu
naye nga ye adde akola experiment. Ekiraba abalenzi abamu bagenda ne batandika n'okunywa enjaga naye nga si nti muntu mwononefu nti yavudde eri nti azze kukola ki kunywa njaga ye just alabulayo bantu nga banywa enjaga olwokuba kati adolescence obeera mu period ya kuzuulazuula bintu n'agenda n'agamba naye kanyweko ndaba abantu bano nga biringa ebinyuma. Kati olaba omuntu oyo bw'agenda n'anywayo enjaga omulundi gumu agenda okulaba biringa byanjawulo. N'agenda nga mpolampola yebbiira addiction n'emukwatirayo omuntu n'afuuka omuntu anywa enjaga naye ng'enniya ye initially si nti muntu yali mwononefu ali awo just ye yagenda kukola experiment. Kati kitegeeza nti buli olwa tabeerawo guidance eno emulabula kugamba aleme kugenda ku byenoonyeza ye yennyini bamuliiremu already nti munnange ebyo ebintu kino na kino bivaamu kino. Kati omwana already aba ayinako kyamanyi si nti agende yeezuulire. Ekiraba ekintu ekirala kye batuwooninga ku baana bano abavubuka bali mu adolescence kyekintu kya independence. Abaana abo balina engeri gye babeera baagala egamba okulaga amaanyi. Kati omuzadde olina okubalansinga between the two. Tetugamba mwana kumuleka afuuke nga kyayagala naye ate tomufugiriza nnyo nga bw'ofugiriza kano akaana akato kubanga omuntu ono muli abeeramu n'ekidde ekimugamba nti oli muntu mukulu tosaana kubanga buli ssaawa bakugamba buli ky'onaakola. In fact kye tuba tusuubira nti omwana ono ate tulina na kumuyamba kukula abeere independent. Abantu abamu wallahi tulaba nti omwana ate ali kuwaga nti abantu abamu boonoona abaana mu periodi eyo bayo omwana obutamuwaamu space gamba yeesalirengawo ebintu ebimu. Omwana ayonooneke. Kati for example omwana addayo ku ssomero lwaki bw'oba omugulira ebintu by'atwala sente nza zikola ono mwana wange andi kyetugamba omuntu ono tuli muyamba kukula. Oyedde muli alina ekidde ekimugamba nti oli mukulu kati olina okwesalirawo era twagala tumuzimbe nga muntu asobola okusalawo. Amirindoza gwe owangaddeko mu nsi muno omanyiyo abantu abatasobola kusalawo nga ye alina okufunayo gwe yeebuuza n'alyoka abeera sure nti eyo decision entuufu. Kati olumu abantu abo baba bafuna psychological damage wali nti omuzadde tamuwaamu wadde ka chance muntu kukola decision naye alabe nti ekyo nze nkisazeewo kati kyekigenda okubeera. Kubanga ekintu ekyo ekyaddi omuntu okusalawo kintu kikulu nnyo mu bulamu. Okimanyi ng'abantu abamu balemwa n'okuwasa ali awo ali confused tasobola wadde nakusalawo nti kati kampasa ono abanga agenda okuwasa ono aye n'agamba n'esooka olindeko ono ng'alayika asingako n'abanga atadde eno ate najjukira nti ate waliwo yabadde waleka wasinga nga muntu teyamanyiira kusalawo ng'omuntu nakkiriza nti kati kino kisazeewo ekijja kijje. Kiraba so tugamba omwana ono muweemu ku ka independence nga yeesalirewo. For example bukwata ssente mugambe first of all yeekolere budget in case twogera ku muntu addayo ku ssomero akola budget kikuyamba n'okulaba omuntu ono amagezi ge n'okukula level gy'atuuseeko nti bwe tunaamuwa chance okwekolera budget agenda kuteekako bintu biri useless byereere oba muntu akuze amanyi nti sente sijja sizaakwononera bwonoonyize ku bintu bitagasa. So netumuwaka kalibate naye era tugamba kola balance ate tomuleka bulesaawo yeekolere byayagala nga talina wadde kulungamizibwa kona. Kati olamu excesses ali mu kusaba bintu bitagasa of course ataddeko ebintu ebyomugaso naye agenze nebintu ebitalina nnyo mulamwa awo ng'oyingirawo ng'omuyamba okumutereeza. Kati omuntu oyo tayimu etuuka nga tokyetaaga wadde nakumutereeza nga amanyidde nti kino kibeera bwe kiti na kino. So
adolescent batuwonenze nti yes omwana oyo ayagala okubeera independent era tumuweemu kaluumu ako muli afiiringe nti talinga bwe yali mu primary. Yes. Nti kati muntu mukulu. Nze nkugambye olumu ndaba wano mu IU. Yes sir. Ng'omuzadde azze n'omwana. Jjukire no university no si secondary oba primary. Yes. Naye omuzadde nga yali ne mu kujjuliza omwana forms ze bamuwadde. Wallahi. Kati university omwana oyo ddala omuzimbye mu kubeera ng'ategeera obuvunaanyizibwa bwe nti ndi muntu nina ebinkakatako bye nina okukola okusobola okuwangaala obeera tomutole mu kumuzimba university. In fact by university omwana kumpi yalibadde nga just mukkiriziganya bukkiriziganya nti university gyogendamu ye IU ebiddako byonna omwana n'abyetambuliza. Of course omuntu ajja kuleetera reasoning ng'akugamba abaana ennaku zino n'okujja najja n'akusaba fees ezitali ntuufu era awo wonna tuba tulaba nti wawo problem mu kukuza omwana ono. Omuntu gwe tosobola n'okutrustinga nti agenze ku ssomero n'afuna biiru ya fees entuufu n'agikuleetera nga ddala yeeyo bwe kiba ekyo tekiriiwo then awo kitegeeza ebintu ebirala bingi nnyo ebikola ki ebifu. Yes. Ekirala kye batuwonenga wano So omwana ono batugamba be flexible. Gezaako okutegeera omwana ono ekintu engeri gy'akirabamu. Jjukira mirimu generation zaffe za njawulo. Gwe imagine kati abaana ba nasale babeera balina ebintu bye bamanyi bingi nnyo okusinga ffe bye twalinga tumanyi ng'ogenda kumpi na mu secondary. Lwaki? One ye exposure. Ennaku zino abaana amasimu tugabawa ebintu byeweetaaganga okunoonya ennyo ebintu biri awo omwana abeera akola ki? Abiraba. Okiraba. Yes sir. Kati n'olwekyo ng'omuzadde adiiringa n'omwana ono already kumpi ayagala kumpi n'okwenkana naawe in terms of exposure nti ye gwe ebintu bye wazimbira emyaka 2 in terms of by'omanyi by'otegedde engeri gye bikolamu omwana abituuseeko just mu myaka mitono nnyo. So flexibility wano mu kutegeera nti omwana ono bambi tumuweemu ka space. Of course tetugamba mwana kumuleka yeekuze. Tusigazaawo ne link eyo naye buli lw'omutaamu n'atambula gamba n'olabira ddala omuntu ono ekifaananyi ky'alina mu nsi muno kiri ki? Nga toli rigid nnyo kubanga olumu ate gojja ne modo yo ogamba omwana ono alina okubeera bw'ati zezino empisa. Yes. Kati ojja ne modo eno n'ogimusuulako. Jjukira naye nga bwe tugambye omuntu adolescent akula kandi naye atandika okudefininga. On top of that already wansi eno oyinza okuba n'omwana already tewawangaala nnyo naye mu buto bwe. Walinga oli mu kunoonya ssente. Sayina budde. Kati meaning bwe waliyungidde personal relationship nti omwana ono akulaba nga mukwano gwe nti ne bwe biba ebintu nga biringa ebitabuka ajja n'akubuulira. Kati mu period eyo tewaliiwo. Kati ozze eno mu period ng'omwana ono akuze already takulaba nnyo nga mukwano gwe akulaba nga administrator w'awaka wa police. Kati on top of that ate ozze ng'olina kikoodi kyo kiri strict tokkiriza muntu yenna kuva ku leerwe. Kati awo obeera ogenda kwereetera ebizibu kubanga omuntu ono buli lwalaba ng'olinga ate amutadde mu kkomera. Kkomera mumubeera amateeka 10 olina ogagoberera weesanga nga weereetedde obuzibu eri communication yonna neefiira ddala. Kati n'abeera ng'omwana akulaba ng'omulabe eyeetaaga okulwanyisa. Si olabira abaana ne badduka awaka. Abamu basanyuka nga bakitaabwe essaawa y'omulimu etuuse bafuluma. Agende kubanga administrator gamba omusajja wa gavumenti agenze. Ekigambo ekyo kikulu. Wano ekisembayo batugamba nti omwana ono olina okukikkiriza nti naye
atandise okuzimba ebirowoozo bye ng'omuntu. Okiraba kubanga ffenna tubeera n'ebirowoozo byanjawulo. Kituufu. For example, nze kitaffe yatukuza nga tulina maama omu yekka. Era ye ng'abitiira ddala ebintu ebyo ebyabakyala abasukka muki mwomu. Naye ffe ate generation eno eyaffe tolanga ate tuli tetubirabamu na buzibu. Of course abavubuka abamu abatali serious babyonoonye bawasa abawala babasuula awo, naye olaba nga ate ffe tukuze ne opposite y'abakitaffe kye baalinga balina. Ddala abaalinga basomyeko abamu baasomera nga mu environment nga si z'Abasiraamu, kati nga bakula n'eyo mentalite ya omubiri simanyi omuntu bw'awasa ate baba bafuusa omu biki nga balina eyo mentalite. Kati tolaba nga ffe in the end twavaamu nga tetukwataganye nabo ku ekyo ekintu. Naye ddala kye tukola kikyamu si kikyamu, era baatulwanyisa ku ekyo nedda. Kati bakkiriza nti yes twakulira mu generation eyaffe twedefininga mu ngeri gye twedefiningamu, naye bano abaana be tukuzizza balina endowooza ki ndala. Ekintu ekyo kyennyini kye tulaba olumu wano ku zi university. Omuzadde ye yakuza mwana kubeera dokita. Kumbe omwana ye ebyo ebya dokita tabyagala. Naye olw'okuba okugamba omukuzizza mu mbeera ya kisiikale, amateeka ago ge galina okukola, omwana oyo for survival purposes kubanga amanyi bulungi bw'anaagaana ogenda kumutabukira n'akola ebintu ebyo by'ogamba. Era abamu obasanga mu zi courses wano ng'omwana talina wadde na interest etandikirwako mu course gy'ali mu kusoma, naye omuzadde ye yamulagira abisome. Ngera omwana alinayo ye by'ayagala. Kati osanga omwana nga ye muntu w'abantu ayagala masikomu we, ngera bw'omumuwa wajja kubeera perfect. Kati gw'omusitudde omusudde eno mu koose endala omuwadde BIT, bali mumusomesa ebintu bya programming, ebintu bizibu tabiinamu na interest, bamubonyaabonya. Kati olaba nga kikiyendingapo nga kifuuse ekizibu. So tukikkirize nti omwana ono buli lwe tumukuza tukuza muntu mulamba naye asobola okwefomingira ebirowoozo. Bwebibeera tatali mu haramu tolwana nnyo naye. Actually ekisingako n'omusupportinga mu direction ye gy'alinga gy'alaba gy'asobola. Kubanga omuntu wallahi tewali muntu yenna yali afunye birungi mu kintu kyakola nga takyagala. Gw'oba osukaaninzeemu emyaka gy'omazeewo, abantu bonna b'olaba bafunye mu kintu babeera bakiinako connection nga ddala bakikola bakyagala. Naye omuntu agenda mu busomesa nga bamukuludde bukuluzi era tasobola kuwangaalirayo ng'akola bintu bituufu. Kubanga n'eri spirit kugamba ey'okukola ennyo esaana omuntu okufuna mu kintu aba tasobola kugimaintaininga. So n'olwekyo tugamba omuzadde omwana ono akula naye akula ng'afoominga structure ya muntu mulamba. So tomukaka nnyo kugendera ku bibyo gwe by'ozozimba. Famire tetulinamu dokita, olina okubeera dokita. Gwe ani yakugambye nti omwana yali supposed okukola ebintu bya famire? Bwe kiba kikwataganye ng'omwana naye ebyobusawo abyagala naye abyagala, so much the better, awo kiba kivaayo. Naye okumukaka into ekirowoozo gwe lwakuba nti gwe kyolaba kati ekisinga okukola obulungi ng'omuzadde, nakyo kyonoona communication. Omwana ono naakulabanga omulabe ali awo amujja ku birooto bye. Engambe waliwo omu ku bannakatemba awo ali popular ennyo, yasoma medicine. Medicine eyo course no tesaaga nzibu, nze yemu ku courses zentya zesaagaana kusoma olw'engeri gyekalubamu. Olina okukwata agatabo galamba ag'ebintu. Ate ffe ba mathematician gwe kasusa okwata formula ekitabo ne bw'otasoma, naye bali olina okukwata amannya g'ebintu. Lwakuwa omubiri gujjudde obuntuntu munda omu olina obbikwata, ate byonna biri mu Lulatini bikaluba. Kati Guy abazadde be baamwagaliza kusoma busawo era n'aguma n'abusoma. Bwe yamala obusoma
n'akwata ekipapula ekyo n'akitwala n'abagamba kiki ekipapula kya sigisomye gisomye ogisomye mwina kye mumanja nedda nti ogisomye kale agiteeka awo ye n'agenda mu katemba Allah era kati munnakatemba Allah ebyobusawo tuyinza nakutegeera nti yabisomako katula nga bamumalira obudde kubanga in the end era tebamuyinaako kapasite emugaana kukola katemba yayagala katula nga baatuuka ate ne bakkiriza ekintu kye baali badde bakkiririza eri wansi ng'omwana ono akyali muto ne bamuleka n'agenda yeesomera ebyakatemba bye so omwana tomukaka into ekkoona ojja kwendinga nga tosobola kwogera naye era ajja kukulaba ng'omulabe kati afuneyo abantu abalala ye basobola okwogera naye ebizibu byabwe ebizibu bye ekintu kitambule bwe kityo so discussion eyo ndoza tuyinza oba oli awo okuwuliriza ku bannaffe abali eyo abatuwuliriza nabo bayinza otubuulirako bwe kye bakola naye nga principles ezo nkulu nnyo abaana tubakuze nga ddala tuzimba omuntu omulamba asobola okwawukanako mu ntegeera naye ate nga tali ku kintu kikyamu era n'atuuka n'akola ebintu nga bisuuka ku byo okubanga oyinza okubanga gwe omwana omwagalira just kuyingira mu dduuka lya managinge naye ye ng'alaba ate